Yekolera itongwa gemanya gange musibye mutya baganda bange ne bannyinaze naffe gye tuli mze Idunda akyalunda mpola mpola nga bwe nabasuubiza nti olunaku luno olwaleero ngenda kuyitirako wano njogere munnange ku nsonga y'abakulu ba kuno ba Muhammad Nsereko abafuula Uganda eyaabwe abavuddeyo ate ne baagala still n'okufuula social media oba Facebook eyaabwe mbalage nti towa mateeka mu nnyumba ya neiba mulekerawo okuwa amateeka mu nnyumba ezitali zammwe mulekerawo okuwa amateeka mu nnyumba z'abanneiba muleke kutunyigiriza mu Uganda gye mwafuula eyammwe ate era mutandike n'okutunyigiriza n'ewatali wammwe ku bibanja ebitali byammwe bw'oba osimba ebikondo oba oluwanyi mu kibanja kyo tolina kukuba luta ate ogende osimbe ne mu kibanja kya nniiba buli muntu alina okumanya wa waalina okukoma otherwise yenze yeekolera itongwa nga bwe ntera okubagamba nti ogwange munnange gubeera gwa kukunamya ogwammwe gubeera gwa kutambuza video nakati mu kikole nti natandika giteeno ng'agayirira mulabe bwe nfudde ekimpemempeme buli muntu annyumirwa entebe esembeza lyoke nkulage bwe mbala enkoba omukadde nakimbugwe eriva nsogi ekiva e Bulaaya kyenzize nakyo ku lw'enkulaakulana n'ebitundibwa kikuba ennyindo butabyawula abafumba okukola kontulakita ekikulaakulanya obwamalayo olw'obufumbo bwabweru ne busajjuka bulaka baago oba ogiwulira mukazi wakko anaagikukuba buli kaziinaako akasonseka tobuuza gye mbijje mbadde London obwami bw'omusajja bukoma wano erimbwa n'omwana bye bisuutibwa otherwise amanya yenze yeekolera itongwa sharing a video tutandise Muhammad Nsereko siba olukoba yeekolera itongwa atandise emirimu gye mu butongole Muhammad Nsereko ayagala kuleeta bill mu parliament mu social media bullying oba ani yali amubuulinze nze naawe naye ate nze mbadde ndowooza mwami Muhammad Nsereko etteeka eryo lyoyagala okuleeta mu parliament bwe liba lyerigaba obulamu ssebo mukama waffe tukwegayiridde litwale oliwa ab'emulago libawa obulamu litwale oliwa ab'emulago libawa obulamu otherwise tolina kyotugamba Muhammad Nsereko toyina kyotugamba Muhammad Nsereko bwe tukeera ne twogera ebituluma nga bannayuganda bwe tukeera ne tulaga obutali bumativu bwaffe nga bannayuganda ne tukeera ne twogera ku kitta bantu ne tukeera ne twogera ku kutulugunya abakakwenza bamasereka n'abantu abalala munnange okwo tekubeera kuvuma okwo tekubeera kuvuma tubeera twekubira nduulu Muhammad Nsereko ntera okubagamba nti gyotega amagga gyotera era okuyita Muhammad Nsereko teweerabira nti ebiseera biri ng'okyatwerimbiseemu n'ojja n'otulaga nti oli wamuffe ne twetala ne twetozira ne neebuga naawe wayogeranga ebigambo byebimu bino bye twogera naawe wakozesanga ebigambo byebimu bino bye twogera era twasanyukanga nnyo nga tulowooza nti oli wamuffe abaaye gwe nga tebaakusiba oba etteeka eryo lwaki tewalireeta ng'okyakozesa ebigambo byebimu bye tukozesa olunaku luno olwaleero lwaki olireeta kuffe olw'okuba okiraba nti tuli mu kutema omuti kw'otudde Muhammad Nsereko olw'okuba baakuliisa gwe n'ova ku mulamwa ffe tulemeddwa okukkiriza obulabolabo n'enguzi gye mwagala okutuwa kyova olaba olunaku olwaleero mulaba muganye okutugula tuganye okutugula kaakati musazeewo muleete etteeka eritujja ku social media but no way abaana bammwe ebyo bye mukolera ne gwe wawolereza juzi
Isma All Access emisango gye yakola yagikolera ku social media natuuka n'ogamba ffe twatta gundi ffe twatta Daniz ku mapesa agaana ga Nuupu mugatte ffe twakola kino ffe twakola kiri bwe baamutwala ekitalya ye gwe wamuwolereza gwe kennyini kwegamba abaana bammwe bwe bavuma ffe ne batuuka n'okuvuma famire ya His Excellency Bobi Wine ne batuuka n'okwewananga be batta bagundi gwe kennyini ovaayo n'obawolereza mu bufunze bo bakkirizibwa okwolesa obusiru bwabwe obuwumbatutu bwabwe ku social media eno naye ate ffe abavaayo ne twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga ne twogera ku lw'abantu ne tutuusa eddoboozi lyaffe ku lw'abantu munnanga olwaleero kyoyita bullying but no way tompulirangako mu bigambo byange nga ngambye nti Muhammad Nsereko olinga kino oba nenkuwemula nga abammwe batera okukola naye bino byenjogera bwebeera bullying ogwo nabagamba naye mulintwala mu kkooti ezo zemugenda okuggulawo nja kugwoza n'okusitama nsitamye kubanga bino ebigambo byenjogera nkyabikolera ddala nnyo as long as muganye okuwuliriza ne muva mu buyinza bw'Abannayuganda era mutegeke buduukulu mwe munansibira kubanga nze muli nsiba ku misango mmwe gye muyita bullying bwe mulintanga ku makya ku 8 nja kubeeranga luzireera bwe mulintanga ssaawa emu ey'okumakya ku ssaawa 8 ez'omutuntu nja kubeeranga luzira otherwise nze munkolereyo n'akasenga akali special mukkomereyo gye mwagala okutusibira kubanga ekyo kyennyini kye mwagala okuleeta nti mutusibe olw'okwogera olw'okutuusa amaloboozi gaffe ku bibinga Bannayuganda nze ngenda kukikola leero n'enkya ne luli n'enkeera kubanga ne gana amaloboozi ge tukozesa okwogera ebigambo bino temugayinaako copyright si mmwe mwagatuwa era si mmwe mutusalawo ekyo gakozesa kubanga ate mmwe abammwe bagakozesa kuwemula olina akubawo ekigambo kinene bwe kiti Muhammad Nsereko nkusiba ssente oba ono omuvubuka ateeka ebyuma mu nnyindo takolera mmwe naye ate buli lw'abayolekeza obwangaffe awemula buwemuzi tareasoninga ngaffe bwe tukola awemula buwemuzi kino kiri kakati bo tebubakwatako Isma n'agamba ffe twatta oli n'agamba ffe twakola kino oli n'agamba ffe twakola kiri ne n'asigala ng'ayinaayina era ne bamusiba Muhammad Nsereko nga ggwera oyo omutendeke n'ogenda n'omuwolereza naye nga tebakola analysis yonna mu bigambo bye boogera bo bajja kuwemula kuvoola na kukangazza naye ffe abakozesa analysis okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga sewo mugamba olunaku olwaleere mbweno social media bullying no way Muhammad Nsereko olina app eyiyo genda okole app eyiyo olyoka otufugire ng'oku naye no app kw'oyagala okutuvugira ya Mark Zuckerberg si yo si ya Mzee Nsereko taatawo si ya maama wo totuweera mateeka ku kintu ky'otamanyi we kyatandika totuweera mateeka mu nnyumba ya kitaffe eno ennyumba si yo toyina njawulo na mupangisa bwe tupangisa ku mizigo ayagala okumpeera amateeka ku muzigo naye gwapangisaako obupangisa eno ennyumba oba gino mizigo si gigyo togiweerako mateeka otherwise genda ozimbe eyiyo olyoka ow'amateeka genda ozimbe emizigo gyo olyoka ow'amateeka mukadde wange Nsereko tujja kuwuliriza bw'oba owulira oyagala okuteekawo amateeka agago agafuga social media nkwegayiridde genda ozimbe app eyiyo eno app si yo si ya kitaawo si ya nnyoko then ojja kuteekawo amateeka g'oyagala nga tukulumbye wuwo si gwatugulira data ffe data gwe tukozesa wa buseere wano mu Uganda data wa buseere naye twerekereza ne tumugula tutuuse obuweereza bwaffe ku Bannayuganda kaakati gwe atatugulira data otuwa otya obuvunaanyizibwa oba otuwa otya amateeka ku biki bye tulina okwogerera ku data waffe gw'otatugulidde ompa otya amateeka ku ki kye nnina okufumbira mu ntamu gy'otangulira n'osanga omukristu afumba mbizzi ye n'ogamba nti wategedde tojja kufumba mbizzi naye ng'entamu mw'omugaana okufumbira embizzi
ye yajegulira waddembe okufumba kyonna kyayagala as long as akifumbidde mu ntamuye. Kakati naffe banne Uganda mwami Nsereko si gwatugulira data, twegulira data okwogera bino byonna bye twogera good enough tetuwemula ng'abammwe ate nabo baddembe okuwemula kwojja kwesanga nga si ffeera tubagulira data baddembe. Otherwise abasiru balina okubaawo twawulireko abagezi. Tosobola kwawula mu mpinganzi ewatali muwanvu nga Kakwenza, tosobola kwawula mutono nganze ewatali munene nga Lagadi. Ffenna tulina okubaawo twawuleko. Wali tosobola kwawula budde bwa kiro watali bwa misana. Tosobola kumanya nti ndi muddugavu singa tewaali bantu beeru. Kakati n'abo bawe muziba mmwe si ffe tubagulira data babeeyo gye bali. Naye naffe abaanalizing ensonga zaffe si mmwe mutugulira data. Temuyinza kututeeka bigambo mu kamwa ebyokwogera. Muhammad Nsereko bingi ebyagwa mu campaigns. Baana baffe baawambibwa, abaana baffe battibwa. Nga waliwo n'omuvubuka Lusike Masudi gwe mwatuuka okukuba amasasi ne gamuyuza emimwa. Today omwana yali omulungi amata obuta mwamufuula ekikekenke. Ebyo byonna tubirabe tusirike. Mainstream mwatumma attention, mwatumma amawulire, mwatumma airplay. Kakati wano wetukozesa okuggusa ensonga zaffe zonna ezituluma nga banna Uganda. Tukozesa social media okwogera ku bintu ng'ebyo mwe bye muyita bullying. Bwe tukeera ku makya ne tukwata obutambi nga muyiwa emirambo embarara, nga bakamawo bayiwa emirambo embarara, eyo ebeera bullying. Bwe tukeera ku makya ne tukwata obutambi nga ab'ebitongole by'ebyokwerinda baali kuumya abantu, eyo ebeera bullying. Nga ebitongole by'ebyokwerinda baali kuumya abantu babaddako kakati battabatte, eyo ebeera bullying. Mainstream eyo mwagigula, mwagigampa ewali obuvuyo wetukoze ebikolobero awo temutunuzaawo kamera. Social media eno yesobodde okubaanika obuziina bwammwe. Kakati olwaleero social media yemu etambuza obutambi bwa Kakwenza nga mumukubye, etambuza obutambi bwa Masereka nga mumukubye. Gyogamba nti erina ovaako kuba mutegedde kakati eri mu kutema muti kwe mutudde. Social media si kyekizibu kyammwe, amayisa gammwe ne bakama bo kyekizibu kyammwe. Social media ndabirwamu kyoli kyekulaga. Bw'okeera ku makya ne weetuulira ewakaawo n'obeera mu mirembe ne mukyalawo, n'otakuba baana bo, n'otakuba mukyalawo, n'akutunuzaamu ddi kamera nkateeka akatambi ku social media nti wuuna akoze bw'ati. Social media ekyo ky'okoze kyeraga. Ffe wano tetufotoshoppinga. Kakwenza ebifaananyi bye byali Photoshop, entaana ya Rita Nabukenya Photoshop, Masereka Photoshop. Ebyo mukola byennyini bye tuteekayo bwe muba muwulira mukooye ekkerere yaffe mutereezeemu, naye kyannaku nnyo simukyayinza kutereeza kubanga akakyama amamera. Okutta kubali musaayi, okutulugunya kubali musaayi. Kale mwe temukyasobola kukyusa, ate naffe tetukyasobola bakyusa kubanga yalikyusiza mwami Museveni yali badde Muzeeyi Amos Kaguta yeebake mirembe. Naye bw'aba yalema omwekyusiza kitaawe gw'olowooza ffe bayeekolera itongwa tugenda kukyusa tutya Museveni. Kakati alina kuvaako. So bwe muba muwulira mukooye bawogganira, bwe muba muwulira mutukooye mwetereeze, muvene mu buyinza bwa bannayuganda. So omuntu yenna awulira nga ndeekaana nnyo, awulira nga nkooyo muleekaanira, naddala mwami Museveni ne batabani be bano abatamiivu ne mukyala woono omutemu, bakeere bave mu buyinza, bakeere bate entebe. Nze bwe banaddamu okuwulira ekigambo kyange then olwo nja kuba mulamu. Saagala nange kujja wano n'empoggana, saagala kukozesa nnyo ddoboozi lyange nakutaganjula mutwe gwange nga njagala okukola analysis mu ebyo bye mukoze. Nange mpulira njagala okuwummulako, naye obuwummuliro bumbula. Noonya wempummulira nabulwa ng'ebikyamu bikyagenda mu maaso mu ggwanga. So bwe muba muwulira munkooye okubakubira kkerere mukeere mu buveeko. Nze nagula oluso n'enkumbi nga neddira ewaffe mu kyalo e Butambala, nga neerimira entangawuuzi, nga neesimbira emmere nange nkooye okulya emmere engule,
nga negendera nga nerimira emmere toke ntema mu lusuku nga likyavaamu n'amasanda neneerira nkoyo okulya fene atali fresh nga negendera nesimbira emiti gyange egya fene nkyali mu myaka mito gijja kukula ntandise okukaddiirira njagiryako otherwise bwe muba muwulya mukooye okutubaleekaanira muve mu buyinza obw'abannayuganda olina akira n'agamba tukooye social media bullying tukooye Facebook bullying wano mu Uganda mwami Nsereko bw'obadde tokimanyi Facebook nzigale mwami Museveni yagiggala kaali simanyi wotuvunaana kukozesa Facebook gye waggala wano mu Uganda Facebook nzigale era temulina buyinza butuvunaana kukozesa Facebook gye mwaggala edda nze ne Facebook ndabika ndikuye Kenya singa mukulu Uhuru Kenyatta oba yenna n'amuddira mu bigere akeera n'agamba nti yeekolera wano kisusoyo nja kuwuliza nze kubaze ne Facebook ndikuye Kenya siri ku Facebook ya Uganda Facebook gye waggala ate olwayo kwotugambira mbu kwetukuvumira oli mugwi wa ddalu ekkubo lye waggala ate otugamba mbu bannange mulikozesa bubi ekkubo mulikozese bulungi ate lye waggala gye liggwera waggalayo ne we litandikira waggalawo kakati ate bwotugamba mulikozese bulungi toba mugwi wa ddalu mwenna muli bagwi ba ddalu fe kino kye tukola bakiyita kujjukiza Museveni nti lekeraawo okukola kino na kino oba tuviire simanyi mu bigambo ebyo statement y'okuvuma wejjira simanyi mu bigambo ebyo statement y'okuvuma wejjira fe tumujjukiza bujjukiza bwenkeera ku makya nenkujjukiza nti kwata akabaketi kaako omusulo gwe wafuse ekiro ogenda ogunywayo mu kiyigo simanyi we kifuukira ekivumo bwenkeera ku makya nenkujjukiza nti lekeraawo okutukubira omukka gwe gutuwunyirira nnyo simanyi we kifuukira ekivumo otherwise fe abaali badde basiimibwa okubajjukiza n'okubalaga ekituufu kye mulina okukola ate olunaku olwaleero yeffe we muyita ababavuma oli mugwi wa ddalu tosobola kwawula kivumo nakujjukiza fe weno bw'oba olowooza tuvuma wano tetuvuma kuba tetubawemulangako tubajjukiza bujjukiza bwenkeera ne ŋŋamba nti oli mujjegga ekigambo obujjegga si kivumo mba nkuteeka mu layini ekigambo ekyo kikoowe weetereeze wekka otherwise sisobola kukeera ku makya ne ŋŋamba omuntu nga Professor Gilbert Bukenya nti oli mujjegga kubanga talinaankolako bya kijjegga naye gwe bw'okola ebyekijjegga oyagala tusirike busirisi okeere ku makya otukubira omukka gwe gutuwunyirire tusirike busirisi okeere ku makya ffe wano waffe mu Buganda baatugamba nga tosimbanga lukono ng'oli emmere kubanga ogenda kuyiguliza oyitire kale bwenkeera ku makya nenkuba omwana olukono bweppaba nendutema nga alusindi ati nga tuli ku lujjuliro mba simutyobodde mba simukubye mu mutima mubi mba mmujjukiza nti omuntu omutuufu alina kutuula bw'ati ku lujjuliro kubanga bw'atuula bw'ati ekiddirira kubeera kufuuwa ate okufuuyira ku mmere kive nnyo kale naffe tuba mu kubajjukiza bujjukiza mukulu Nsereko tetubeera mu kubakola ki mu kubavoola omusajja omukulu nnyina ne kitawe gwe baaweerera n'asoma amateeka ne bamuwesiga abantu n'agenda mu ssetteeserezo mu kifo ky'okuteesa kukitta abantu kitulugunya bantu kiwamba bantu ebikudde ejjembe mu Uganda ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ng'ate amafuta ge gafuga ekonome ye alabye ng'ekyokutwala mu ssetteeserezo etteeka ery'okutwala mu ssetteeserezo lya cyber bullying nojja omutunuulira omusajja omukulu bakadde be beerekereza amasanyu g'ensi bayambala ng'emiwalume emikuba ebiraka tebayambala ku ngatto ziriko tebayambala ku bero bottom tebayambala ku ngatto za Gabon nga bali mu kuweerera mwana oyo ne batambala ku ssaati za zalo naye nga bali mu kumuweerera asoma amateeka asobole okugasa Uganda naye amateeka ge baamusomesa olwayo ge gamu gaakozesa okuwolereza eyagamba twatta Danis ku mapeesa olwayo ge gamu gaakozesa okutwala ebiteeso mu parliament mu bano balikola bati bano bakola bati naye yali badde agenda mu ssetteeserezo tibanne ekitta abantu asusse w'ebyokwerinda okutta omuntu tumukole tutya kiwamba bantu kino na kino Nsereko tannavayo yadde okwogera katambi akasaasaanye nga bayiwa emirambo
embarara ne yalabye nga cyberbullying ya social media yenga bwachita chechamanyi kate weno ekyokwogerwako saasira bazaddebo bokera nofuluma ebyekijjegga ebyekiwumba tutu nokosa statement ez'ekijjegga obeera otulowooza fosirika kibeeranga oli bwakeera ne yekwata ebifaananyi bye ebyobwerere ne bitoloka ale n'atandika okugenda ku poliisi okuwaabira abasaasaanyiza sooka weenenye ggwe yeekubye ebifaananyi ng'oli bwerere kubanga ekyo ekikolwa ky'obujjegga ekisooka kakati mwe mwenna ebigambo ebibavaamu biringa nudes ffe tulina obyongerayo mu bantu si ffe tulina omusanga ababyongerayo mmwe ababyogera mwe mulina omusango. That's why omuganda agamba kiiso kya mbuzi kirekerera omusazi ne kitunuulira omubaazi. Ffe olwaleero tulinga babaazi b'abikolwa byammwe naye nga mmwe musala kakati temututunuuliza kiiso kyammwe. Mwe mulina okwetereza mwekka bwe weekuba ebifaananyi oli bwerere n'obiweereza muganzi wo n'abisaasanya naffe ne tubyongerayo si ffe tuba tulina omusango okubyongerayo. Gw'aba yabyekuba atamanyi nti bino bitundu bya kyama biri private gwabeera omukyamu kuba abiteeka mu lukale kakali nammwe obusiru bwammwe obujega bwammwe mwalemu okubwerekera mu private z'emitwe gyammwe gye gitategeera bulungi ne mubireeta ku display. Olwaleero tuli mu kwongerayo obujega bwammwe tubusaasaanya tububunyisa amawanga ate mutuwogganira okubyeka kwenza weyambudde ffe tusirike okubye masereka ffe tusirike tulaba akatambi ng'abantu mubaziika mu mass graves ez'ekikungo mulinganga wano kanisa wagambira nti abaagala okubagattira mu kikungo mujje tubagatte lumu kandi nammwe abantu mubayiye mu ntaana mu kikungo ffe tusirike mumusooke mwetereze mwekka na mwekka then bwe muliddamu okuwulira ekigambo kyaffe then tuliba tubasibyeko matugambizi kubaliisa bakristo ku Easter Sunday naye mmwe mwennyini mmwe mukola ebikolobero byammwe ale mwagala tusirike ffe kasita oyogera ebyekijjegga nga naffe tukwogerako. Bw'oteeka obujjegga ku social media oba mu mikutu gy'amawulire gyonna nga tubisaasaanya ku social media naye mulekeraawo okwagala okututegera n'okutufugaafuga. Facebook yo yennyini bwe mba ngenda okupostinga embuuza what is on your mind, what is on your mind. Tembuuza etteeka lyewammwe ligamba ki ku social media embuuza what is on your mind nenteekawo ekyo kyonna ekiri ku mayindi yange mu budde obwo. Bwe kiba nti Mr. Kagege mba nina okupostinga nti Mr. Kagege yandi ku mind kubanga bambuuziza what is on your mind nga nange njigamba nti Kagege Kagege mpunu it is on your mind, let us approve the post. Ne bajja approvinga singa ebeera ewemula singa ebeera tekwatagana mateeka gafuga Facebook bagijjayo naawe nina account ne bakubaninga nga topostinga okumala ebbanga bweri sina kindi account yo oba page yo ne bagikubira ddala naye bye tuteekayo bikkirizibwa kubanga bateekawo guidelines zaabwe regulation and rules eza social media oba eza Facebook weziri muganda wange Nsereko singa bye tuba twogera tebikkirizibwa mwana wattu baba ino okugijjayo post naawe ne bakubaninga kakati nannyini kitongole aŋŋambye nti yeekolera what is on your mind nange ne njigamba kino kyekiri ku mind yange ne ŋŋamba okay katukisharinge n'abantu abakugoberera kakati gwani ajja nontegeeza amateeka ga Facebook kanannyini Facebook wenkoledde kino yeta complaininze ngenze mu maka g'omuntu nkyadde nkozeyo kyenkoze tantunuuliza liiso likambwe tankoze eki asese n'okuseka nga nkitaddeyo ale nga taseka majeemulukufu oba mabikka nsaamu gwe naawe omugenyi okeera otya n'oga kino kyenkoze kikyamu obeerako kikyamu ku mutwe obeerako kikyamu ku mutwe olunaku olwaleero olaga kino kikola ku lwa bulungi bwa Uganda okikola ku lwa bulungi bw'abaana baffe okikola ku lwaki naye ng'okikola ku lulwo olw'okuba Museveni yakuwadde ssente kakati olinganga magujja ku lwaniko lw'ennyama essaawa eno
bwe yeetala olowooza genda kuuma nnyama kumbe nayo eyagala kamutama ogw'okulya gugibunya omuwabo kakati naawe mwami Nsereko olunaku olwaleero bw'oli olinganga magujja ku lwaniko lwa mukenyi ku lwaniko lw'ennyama yeetalanga enaagikuuma kumbe eri mu kubba bubbi mwatugaana okwekalakaasa bwe tugezaako okulaga obutali bumativu waffe nga bannayuganda today bwe tugezaako okulaga ekitta abantu nti bane tukikooye ali mutukuba masasi mwatujjako eddembe lyaffe eriraga obutali bumativu bwaffe ne tusalawo okwekalakaasa tukuleete wano ku social media emikutu emigatta abantu emikutu emikwanira wala sebo ne gye mutafuga nayo mwagala tugobayo no way fene Facebook ya Uganda twagivaako fene Facebook ya Uganda twagivaako tetukyakozesa Facebook yammwe tuli kuye Kenya ffe abasinga kubanga eya Uganda mwagitugobako kakati ffe abali ku Facebook ye Kenya mutwagazaaki tulina ekyammwe omuntu eyalikedde n'agamba ti Facebook oba internet ebunyisibwe n'abantu b'omukyalo bagifune abaana b'omukyalo bagisomereko abantu b'ejjini bagisomereko olwaleero ye gwali mu kwagala okugisaanyawo gwe Muhammad Nsereko naye ate weerabidde toyinza okulowooza nti ffe tugikozesa bubi n'oyagala ogijjawo naye n'abaana bo bakozesa intaneti okusoma gwe yali badde agamba esalibwe ebbeeyi yali badde agamba ebunyisibwe mu bitundu bya Uganda kampani z'amasimu mu binyise emirongooti ne payipo za intaneti mu bitundu bya Uganda byonna olunaku olwaleero seewo mukama wange ye gwe ayagala okukuba intaneti nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino wakwenya Facebook erina amateeka gaayo erina guidelines zaayo rules and regulations zaayo terina tutambulira ku mateeka ga Museveni era ye Museveni bwe yawulira nga tetukyatambulira ku mateeka ge n'agijjako naye ate ffe tasobola tujjako osege ffe tasobola tujjako tosobola kubanja gy'otawula agenda akole Museveni app genda okole Nsereko app then bw'onaakola Nsereko app awo ojja kutufuga mugiteekeko amateeka gammwe tibannanga afaanana nga yeekolera tojja omuddugavu tojja ow'ekitema tojja ow'akataketake tojja ayogeza ekirimi tojja naye okuva lwekiri nti si ya jjajjaawo si ya nnyoko si yaani eno tebagiyita Nsereko app toyina buyinza butulemesa kubeera ku mukutu guno gwe bayita Facebook genda ogobeko jjajjaawo genda ogobeko abaana bo genda ogobeko bakadde bo genda ogobeko mikwano gyo si ffe bootagulira data bw'olitugulira data olituwa ekyokwogera osegeera si gwe kati essaawa eno alina okutuwa ekyokwogera otherwise kola Nsereko app mukole Museveni app bwe mulitulabayo ogwo mututwale mu kooti gutusse mu vi tetuweebwanga beyiro era mututeekenga kalabba bwe tulibasanga ku Nsereko app naye wano tojja kutuwa mateeka mu nnyumba etaliiyo tojja kuva mu makaago ogende owa amateeka mu nnyumba ya neighbor omusajja omukulu eyasoma amateeka bakadde bo gwe baaweerera gwayogera ebyekijjegga ebyekiwumbatuutu essaawa eno bannange ebyomunju bya munju naye amayumba gasuza buli muzadde ery'ebbere lyojjeyo yonsa naye munda mutuva naye ne maama wa Nsereko yeeva omwana yeeva ekiwulenge ky'omwana yeeva eddebe ly'omwana omwana ayogera ebyekijjegga omwana ayogera ebyekiwumbatuutu naye Nsereko okutembeeta Museveni kibeeranga kulunda ttimba okutembeeta Museveni kibeeranga kulunda ttimba bw'olunda ttimba ewaka ogiyiggira obubuzi n'oleeta n'ogiyiggira kino n'oleeta naye lwoli lwawo okugiyiggira egenda kumira gwe kennyini nammwe Museveni oyo gwe mukolera alinga ttimba mumuleetera obubuzi n'amira muleetera emitwe gy'abantu n'amira naye time egenda kutuuka ng'ebyo bye mubadde mumuleetera n'amira temubirabako ate nga mukyabeeramu naye agenda kumira gwe olunaku lugenda tuuka Museveni agenda kumira gwe otherwise weebereremu tojja kuwa mateeka
mu nnyumba etaliiyo tojja kutuwa mateeka mu nnyumba ya neyiba bakutenda okudduka sitwaliyagadde nnyo mukulu Nsereko ate oyite woosula otherwise nalabyeko kono Museveni bayaniriza ababaka abamembazi abavudde mu nuupu bamembazi bavudde mu nuupu kakati basaze eddiiro bagenze mu NRM nebuuza kwaye mundaba akatambi ako eyabadde abamwanjulira yabadde musajja munnamagye sima Lieutenant Kano Mulamba yabadde musajja munnamagye simanya Lieutenant Kano Mulamba yabadde yaniriza bo be bayita abanuupu ewa Museveni kakati ne weebuuza omuntu bw'asala n'ava mu kibiina kino n'agenda mu kibiina ekirala ayanirizibwa Secretary General wa kibiina oba w'amagye era ne neebuuza ddala amagye gakyali g'abantu oba gafuuka ga Museveni bwe kiba nti asaze eddiiro n'ava mu kibiina kino n'agenda mu NRM ayanirizibwa bannamagye era amagye gakyali g'abantu bano buli kye bakola bongera okwoleka obusiru bwabwe obujega bwabwe obuwumbatutu bwabwe okubanga balinga jaba bibagenda mu maaso n'okwoleka mwami Yoweri Kaguta Museveni kati buli kyakola ayolesa busiru bwa kibiina kye ayolesa bujega bwa gavumenti ye ndowooza nammwe musobola okyerabirako kuba ava mu pata eno n'agenda mu pata endala ayanirizibwa Secretary General wa kibiina tayanirizibwa kabinja k'abannamagye wabadde oyaniriza bayeekera wabadde oyaniriza bantu mu magye kati naawe wokkiririza kana akabinja kaabwe bakategese kakole katyo ffe si kaffe n'abantu be baleese bamanyidde eri muwubba mu kabinja Jerusalem Saleke yatendeka Moyhouse Esseguku abo bonna bamanyi baali bakulemberwa Umaru Komando bamuwa Harry Kawundo ne bamuwa emmundu kakali abantu be yatendeka be baleese olwaleero nti ssebo bavudde mu nuupu bazze eno tekirina njawulo na muntu akeera najja abasamize mu ssabo n'abaleeta nti baabano basiramuse abaleese mu kkanisa ey'abalokole abasamize n'abaleeta mu kkanisa y'abalokole n'agamba bannange tusobodde okulokolayo abasiraamu baabano no abo si bantu baffe ye abaffe abaana baffe abali mu makomera olw'okwambala ovulo myufu bw'amagezi gagamba nti zagazeetinga kwambala redi top eyo nti z'amagye oshege abaana baffe bali mu makomera n'abandi battibwa lwa kwambala byambalo ebyo olwaleero abavudde mu nuupu lwaki babeera bambala ebyambalo by'amagye mu bufunze okgenda mu NRM olwaleero boogenze mu magye kubanga NRM kati ekulaga ye nannyini magye era omuwagizi wa NRM akkirizibwa okwambala ebyambalo by'amagye okubeera n'emmundu n'okutigumbula bannaggwanga ne basseggwanga kubanga kakati amagye NRM that is why ne bagenda mu lusirika lwabweru ekyankwanzi aba NRM kala yaabwe ya yero tebambala yero bambala byambalo by'amagye naye nakyemba ya Yoweri Kaguta Museveni nnyongera okujjukizaamu nti mu buli kyokola kati essaawa eno olinga ng'enkimi walampa oyongera kulaga bwereere bwo oyongera kunama era kino kibalage terikoni bino Museveni byabalimba ye muyeekera kubanga olwalira akabinja ke yeetendekera akulaga kavuddeyo mu nuupu kamwegasseeko kakali one day nga ye bwali koni ajja kwejjayo yekka agambe nti koni olwalira lokose yeegasse ku gavumenti buli statement Museveni gy'akola eyongera okumulabisa eyongera omukunanya eyongera okwanika obuziina bwe n'obwereere bwe otherwise amanya bampita yeekolera itongwa musiibe bulungi olunaku lwaleero munzikirize nkome wano I salute you.